Breaking news okuva mu ggwanga erya Russia ne Ukraine nga 19 ne jo nga 19 Ukraine yasindika medium range missiles nja kubuulira ensonga lwaki nziyita medium range missiles ez'Amerika ze bayita zi ATACMS mu nezikuba ebitundu ebimu mu ggwanga erya Russia obitundutundu munda mu Russia. Olunaku lwa jjo yasindise British medium range missiles ze bayita shadow storms nezikuba ebitundu ebimu awo mu kitundu kye bayita Bryansk. Which means the whole of the Donbass, the contested region between Russia and Ukraine. Zino ze bayita long range missiles. Abazungu America ne ba allies bayo bagala okulowoozesa nti zino zi ATACMS shadow storm simanya ziki nti zili long range missiles. No, they are not long range. They are in the category of medium range missiles ransonga ranging from 200 to 300. Tolooza nti basobola okukozesa zino zi shadow storm zi ATACMS zino eziva mu ggwanga lya German yagambye tegenda by'engizamu tegenda bawa naye France is like willing and ejawe ekyali confused. So fight is Britain and the US abawadde zino missiles ze baagala okulowoozesa mainstream media ekivuga nnyo nti nno long range missiles nedda. These missiles travel between 200 to 300 kilometers. Ezo zibeera medium range missiles. Tezisobola kukubibwa okuva mu Ukraine to Moscow to St. Petersburg. No. Then they would be called long range missiles. Awo tutegeddewo tuvuddewo. So mwene embeera gye tulimu president w'eggwanga erya Russia Vladimir Putin yavuddeyo n'abeerawo n'okukakasa kwateekawo n'addamu n'ayoza mu tteeka mu doctrine yaabwe mu mateeka gaabwe agafuga nuclear. Duli yali agambye nti bwe banaaba if ensi yaabwe bw'eba erumbiddwa ng'eri under over threat of destruction of what yali ayozezzaamu mu tteeka. Yazzeemu n'ayozaamu n'agamba a conventional attack ofuna bulungi without nga tewali nuclear weapons. Before it was nuclear for nuclear, kati ebyo byavuddewo. Kati biri kubanga mubalumba if they see that mubalumbye nnyo bakkirizibwa okukozesa nuclear. Of course the West yavuddeyo n'egamba ensonga we should ask ourselves lwaki yazzeemu n'ayozaamu. So tuddeyo wali zino zi ATACMS ne zino shadow storms ze bakozesezza okuba munda mu ggwanga erya Russia mu Bryansk region ne the whole of the Donbass region. So kiba kitegeeza nti tukimanyi bulungi nti aba Ukraine don't have this technology to do that. So Abangereza n'Abamerika be babikoze. Tutegerekese bulungi be babikoze on behalf of Ukraine either nga bayita mu NATO whatever. It doesn't matter. Russia knows that, you know that, everybody knows that. Kati, the reason as to why President w'eggwanga erya Russia bazzeemu ne boozaamu tebagenda kulumba tujjukire nti tagenda kulumba NATO member countries direct. Agenda kusooka akusabulire Ukraine to the level that tebagenda kubanga basobola okukola ekintu kyonna. Bayinza okukozesa zino ze bayita zi conventional nuclear weapons. They can even decide, since they know that president agenda okuddako mu White House tayagala bino ebintu bya ntalo. They have to lag it out. Bagenda kuba Ukraine bagijje ne ku map y'ensi.
This is my opinion. Nawe oli waddembe kufuna opinion yo. Tebagenda kulumba NATO. Bwe balumba NATO member country direct. That means bagenda gazi yoltawo. Tebagenda kukola ekyo. Then lwaki ngamba nti bagenda kuba Ukraine n'ensi ezigyetoolodde zikankane? Lwansonga nti Russia yatandise okubanga eteeka kye bayita zino movable nuclear bomb shelters. Nuclear bomb shelters va ku buno obw'Abayisirayiri bwe batambuza. Movable nuclear bomb shelters nga wozirabaawo nga bagenda bazitegeka mu different parts of the country. Bagamba nti it can house up to about 55 people. It can protect you from radiation, simanya bino, all these funny kind of things ebiva ku nuclear. Why is a nuclear power preparing its people to get ready, carrying out drills ez'abantu baayo okubanga basobola okubanga singa baba balumbiddwa nuclear kiki kye balina okukola? Onfuna bulungi nti mulina okukozesa buno obuyumba, mulina okukozesa ki? They have started doing drills for nuclear war. Kitegeeza nti whatever move they are going to make eyinza okuleetera ensi ziri endala okwagala okukozesa nuclear. Ziri ensi endala kankomewo ne nuclear doctrine ya Russia how it reacts singa ensi endala ebeegezezzaako girumba ne nuclear.